ajma'in. Aya fe ekiro kino kyekigambo ky'owekitiibwa Allah ekisiŋŋaanibwa mu surati Ar-Ra'd. Yagamba owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillahi tatma'innu alqulub. Aba bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala emitima gyabwe ne gitebenkera olw'okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Ala abange bidhikrillahi mu kujjukira Allah tatma'innu alqulub mwemuli obutebenkevu bw'emitima. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atusongera ku ddagala lya bwereere naye nga lijjanjaba endwadde namuzisa. Okumanya ndwadde ya mutawaana omuntu asobolera ddala okwekasuka n'ava waggulu kalina 40 n'ekkata ku ttaka olw'obutamanya ddagala lino. Ala bidhikrillahi tatma'innu alqulub. Owekitiibwa Allah akimanyi nti duniya gye yatonda omuntu ng'amutondedde mitawaana. Laqad khalaqna al-insana fi kabad yani yukabidu alhayat. Omuntu yatondebwa mu bulamu bwa matigga, ava mu kino adda mu kiri, ava mu kino adda mu kiri, ava mu kulwaza adda mu kufiirwa, ava mu kufiirwa adda mu bino, adda wa hakadha. Omuntu ye muntu tarata school fees kyekizibu, tarata rent kyekizibu, tarata motoka efudde kyekizibu, tarata kino, tarata bufumbo kukyankalana, tarata bino bingi. Obulamu bw'omuntu bwetyo ofaanana. Kakati omuntu yeetaaga shock absorbers mu bulamu obw'ensi, ebinafuya emisiiba, asobole okutuuka mu maaso ga Allah nga tabetentese na bulamu buno obw'ensi n'emisiiba gy'edduniya. Kati Allah subhanahu wa ta'ala n'atusongera ku kigambo kino amazima ddagala lya bbeeyi nnyo eryoyo atalirina, ate ddagala lya layisi nnyo eryoyo Allah gw'abeera alyanguyizza. Kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala buli kyotuuseeko obwongo n'obutwala speed n'obuza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Buli kyotuuseeko obwongo n'obuza speed eri Allah subhanahu wa ta'ala. Omukyala busobola okukeera ku makya ng'omwami ali siriyasi, ntegeeza taata w'abaana nga gamba fuluma era ng'amazima ogenda kufuluma kutandika bulamu bupya. Oba oliawo kasheedi olengera ekkubo ly'ogenda okukwata, otunuulira emabega amagezi gakwesibye. Kyekiddako ala bidhikrillahi tatma'innu alqulub. Mu kujjukira Allah mwe muli ekitebenkezo eky'amaanyi ery'emitima. Singa omukyalo onaagamba nti inni dhahibun ila rabbi sayahdin, nga Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam bwe yagamba, ngenze eri Allah wange ajja kunnuŋŋamya ku ki kye ŋŋenda okuzzaako. N'atambulanga ekintu ekyakirina mu mutima nga bw'atyo bw'afaanana mu mutima. Sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba surat Talaq. Owekitiibwa Allah mu katuubagiraako n'akatuyiro koolimu agenda kufulumizaamu obwangu, agenda kuwa obufulumiro, agenda kulaga ekyokukola. Ala bidhikrillahi tatma'innu alqulub. Bwoga nti nyina Allah wange yantonda, omusajja ono saazaalibwa naye, Allah ye yamundaga, namusanga bukulu nga bwali nti waliwo ekiseera nga simanya ani gwe ngenda okuwangaala naye, ngeno program yajenkulira nti emyaka gyange 7 ngenda kuwangaala wano. Tayinza kubanga tamanyi kiddako oluvannyuma lw'omusajja ono. Ekyo bw'okifuna ne kiryoka kikwata omusiibo gubadde mu 10 ne kigusala hafu, wallahi obukkiriza kasabu singa ate buzitowa nnyo kisobola okugusalira ddala ne gigusa n'osigazaamu just ak'obuntu nti omuntu asigalamu obunkenke obwekyanaadamu. Naye ng'owulidde owewuse olw'okulowooza obulowoozi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidhikrillahi tatma'innu alqulub. Bw'otunuulira surati Talaq, Allah akimanyi bulungi nnyo embeera omukyala atalakiddwa gy'abeeramu, kyava ateekamu ayati nyingi. Mwosiŋŋana aya gati waman yattaqillah, oyo yenna atya Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al lahu makhraja. Allah amuwa obufulumiro. Era mwe muli aya gati yaj'al lahu min amrihi yusra, ekizibu kyalimu Allah akimugiramu obwangu. Naye nga ezo aya Allah esadde mu sura y'okutalaka ng'awa tasliya agumya abantu bano
olw'obutamanyi kigenda kuddilla oluvannyuma lw'ekyo. Idhan abalungi nga bwe yagamba Imaamu Saadi rahimahullah nga Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'idi rahimahullah rahmatan wasa yagamba al-imaanu okujjukira Allah mafza'ul mu'min kyekigugumukiro ky'omukkiriza buli kyonna kikubaako obeerawo nga omusiiba gukutuddeko n'ekkiro zaagwo 10 kyonna bujjukira Allah n'obanga ekintu kibali kikubuutikidde ekikutadde mafza'ul mu'min ekyo nno kikulu nnyo ow'ekitiibwa. Aya eno olw'obukulu bwayo tugenda kujoogerako mu musomo gwaffe oguddako. Waffaqa Allahu al-jamii' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin. Nsemyo jaffe nga tujijja kukwagala kwajo tujizze kwekyo Allah tabarak wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.